Okay, nate muntu wange nkwebaza okubanga okyangoberera nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst ntambudde nno wano ndi ku kyalo ki Bambula tujja kwongezaako ku ddoboozi Bambula okay tuli ku kyalo Bambula ndina omukyalo ono nsaba obuuzeeko ku abo abatulaba abatulaba n'abatuuliriza mbalamusizza nnyo mbalamusizza ddala okay ababuuzaako yaani amannya gange erinnya lyange nze Nabunje Jaliya okay mukyala Nabunje Jaliya ozaalibwawo nzaalibwa waffe wennyini ewa tatange Kikandwa Kasanda obukojja bwange buli Lubanja Mityana okay luli Lubanja Mityana kati ekindeese okubanga nkunoonya olugendo olwo lwonna ndina omuntu gwengezaako okunoonya yalina akakwate ku kisaawe kyaffe kino ekya Kadongo Kamo omukyala oyo ye yali nanyini Luzira Herbal Research Station omukyala gwe bayitanga Namuleme Joyce Namuleme Joyce omuyita otya Namuleme Joyce maama wange twongeze ku ddoboozi Namuleme Joyce maama wange yali maama wange kubanga kati mugenzi maama wange anzaalira ddala yali amuddako gwa kubiri kubanga waliwo yali addawo kati ate ne maama wange n'asooka addako Namuleme Joyce bazaalibwawa era bazaalibwawo Lubanja Mityana Lubanja Mityana abakadde ababazaala be baani taata we yali ayitibwa omwami kubanga kati era mugenzi baali bamwita omwami Zakayo Nyanzi era yeebasaawe Lubanja Mityana ate maama baali bamwita omukyala Eseza Namukasa naye mugenzi mu biseera bino bamuziika Kalangalo ebeerawa Kalangalo era eri Mityana district naye oboze eno ng'ennamutambuuba ewaba Muwaya Godfrey Muwaya Kayanda Saalongo Godfrey Muwaya yakuyimbira Kayanda kirabike okubanga muwise Mutetema ye bamuziika Mutetema Kalangalo oyo yakuyimbiranga Kayanda mu luyimba lwa Kayanda so Joyce bazaalibwa abaana bameka oyinza okuba okyajjukirako nzijjukira mu butuufu mbajjukira waliwo mwannyinaabwe yasookera ddala ye mu butuufu kale alabika oba yasoma ye n'akenkuka nnyo kwega n'azaawa bambi ye yazaawa tetwamanya gye bamuziika kati maama waffe waliwo maama omukulu oyo wakubiri Namukwaya wakusatu maama nga wakuna maama babutuufu bazaalibwa abaana 6 okay ekyo kirungi so bantu bange tugezaako okubeera nga tunoonya ku bantu abalina kye bagatta ku kisaawe kino ekya Kadongo Kamo kubanga oba oliawo bakadde baffe bakasozi bakafeero basudde baani akina gundi bakola omulimu gwabwe era Katonda be yasobola n'abajjawo n'abatwala kati ffe nga bye tulina okubeera nga tukola ate kwe kubeera nga tugatta ku kisaawe kino ekya Kadongo Kamo oluyimba lwa Namuleme olwabasudde waluwulirako nzijukira lwa mugenzi Kasozi kuba olwo mweyogerera ku mukyala Namuleme mukyala Dunia Weeraba olwo lwenzijukira olwabasudde sibijjukira okay so mukadde waffe ye Joyce Namuleme afa ddi oyinza okuba okyajjukira omwaka gwe yafa omwaka sigujjukira mu butuufu naye kikyojjukira waafa bamuziika wa bwafa twamuziika Mutungo Bbiina amaka ge gaali awo Mutungo Bbiina era wennyini we twamuziika era kati ensi yakyuka bakuziika leero enkyata abaana oba abantu abalala ne bafuna ebyokukozesa awo akyali awo kituufu kyoyogedde era bwe yafa kati abaana awo ne batundawo era nga bwe biri ennaku zino ne bamutwala ewa
Kayabwe mu butuufu gyali kati. Okay. Ne baawe yali ani? Yali mwami Ssentongo nga naye yali akola mu ddwaliro gundi e Mulago. Naye ye yasooka okufa. Kati era bonna bwe baafa ne babaziika awo kati mu kubasengula era bonna babasengula e Kayabwe. Kale bantu bange abangoberera mu seli ey'emabega eyo nga ngezaako okuttaanya nti Hamani Basudde yali tayimba saala birungi mu luyimba Namuleme, wabula yali ayimba omukyala gwe bayita Namuleme Joyce owa Luzira Herbal Research Station, nabalaga nti yaziikibwa Kayabwe, ekitegeeza saali mukyamu okunoonyereza kwange. Naye bino ebintu nga we byekola tubadde tuli eno nga tulina emirimu gyaffe egituleese, naye wakati mu kubeera nga tunoonya bino ate kwe kugwa ku Naalongo. Naalongo mwebale kuuma kyalo Bambula. Kyalo tukikuumye ssebo. Weebale kuuma Saalongo. Saalongo mukumanga Mukama era ye mubeezi. So ettutumu lya Joyce Namuleme ne Luzira Herbal Research Station ekyaliwo oba yavaawo? Kale mu biseera ebyo nali muto lwakuba ebyo nagezaako bibeera nga mbisigaza. Naye kati gye yali akolera mu butuufu namanyanga nti akolera kozi yali Mengo. We yali yateeka gondi ku social Mango Social Center. We yali yateeka gondi ya Luzira eyo. Kale simanyi bwe babyogeranga n'olwokuba nali muto. Mu kusooka yagitandiikira era Luzira. Y'ensonga lwaki bagiyita Luzira then n'agattako lino nga agezaako okubeera nga ajjanjaba abantu obudde obwo. Nawulyako nti naye oba lumbe lwennyini olwo lwe lwamutwala? Yagwa bugwi mu kinaabiro, yaseerera n'agwa mu kinaabiro era teyaddamu. Teyalwala, teyakola ki. Okyalinako ku bifaananyi bya mukadde waffe oyo Namuleme? Pozi ng'ate nzizeyo Bukojja gye bamuzaala. Maama nsobola omubuuza ayinza okuba nabyo. Maama talina busimu bwaffe buno buseereza? Talina. Ani asobola otuyambako awo ku kyalo? Tetulina gwe tusobola kubeera nga kubanga tuyaayaana. By the way tutuuka ne tubeera nga tuyaayaana okulaba ku bantu bano be baayimbanga. Oba oli awo tetulina gwe tusobola kubeera nga tufuna nga asobola otufunirako ku bintu ebyo? Ye yennyini maama yasobola obituwa, naye kati okubimuggyako awo sirabawo muntu. Sirabawo. Ekitegeeza gwe mami wa akyaliwo? Mami waali. Mukama yeebale mukuuma. Amiina. So bantu bange, omukyalo ono tujja mmuleka yeeyongereyo gy'alina okweyongerayo, naye ffe sofa ekyo kye twagadde okubeera nga tubategeeza ku Joyce Namuleme Hamani Ssemakula Basudde gwe yayimbako. N'ekifaananyi we naaba nkifunye ngenda kubanga nkibawa tusobole okubeera nga tubategeeza mulabeko abantu bano, abantu be bagendanga nga bayimba mu nnyimba ez'enjawulo. Kale mukadde wange weebale nnyo, weebalire ddala. Sibula ku abo abatulaba, abatuwuliriza n'abatulabe mwenna. Mukama asigale ng'akuuma atuweere ddala obulamu. Okay, kale muntu wange ankugamba nti subscribinga, commentinga, sharinga programu eno etera tuyambibwa aba New Subs Fashions bali ku Sunset Arcade kwe basinzirira okubeera nga bakola emirimu gino egyaffe egy'okubeera nga baweereza Abannayuganda ebyambalo, bambaza abakyala abasiraamu n'abatali basiraamu. Then Kikaya College and Vocational School webali ku by'okusomesa Twinex International, St. Michael Educational Center, Plan B Records ne Be Safe Hotel and Bar eri Nsaggo yakaggulwawo. Nsaba mugende mubeere nga musanyuka. Kale mwana wa maama neyanzege ondabira kato ne abeera waso. Okay. Kati mwena muyiikiriza nze eri ndabayo Basaalongo wano waliwo Naalongo nze atali kyali naye nange gye bujja
era tugukusindikidde omukisa. Amina. Kale mubeere bulungi. Mweraba. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala na